Mwasuze mutya mwasibye mutya ensonga z'omwana zikyalanda nze Nurdin Ntege nsinsinkanye mukadde wange wano Senkubuke Charles James Senkubuke sebo oli otyo w'ekitiibwa mbuyitirivu kubanga abasinga bagamba bulungi naye ffe abalokole tubeera buyitirivu walokokera ddala a class above the ordinary gwe ordinary bw'ogamba bulungi then nakuba busufu oba buyitirivu. Ekyo nakyo nkitegedde bantu bamuliseko ku mwannyinaze obagambe waali mwannyinaze tukuwulira bubira ku bantu katono. Hello guys. Bannange Omusufu. Yasukuluma. Ndi mu mood and I'm back. You're back. I'm ready, more than ready. So TV kyontovako inakubanga tukuweza program musunsuzi aize pia nkuba mpya wesibe 10 ebiri ntono n'omusango mutono tuli luno kubanga atekati education is the key. You are back again. Yeah. Okay. Nkomye wati ne slogan mpya Eriwa anti nasoma anti ne curriculum ndaya bintu birala mwesibe nkoba asigala talama. So TV Monday to Friday tova okomawo byaddala ddala wakomyewo dda wano oli wanyange ndi wanyoko owajawo wakomyewo dda ono ndi wawo webale kusoma abawala n'abalokole abasabirwa abasajja balina amafuta n'omusumbalozi asojingo abasabira house of prayer mutawanira bwerere temutawana kuwala n'abantu basabirwa ngaffe tulika amafuta agayikwa wisi twasabira omusumbalozi asojingo mukomyewo era tetuwangulwa shedda kumpewo lwampa mangu nkwagalidde ddala omukulu Senkubuke akadde tugenda kukozesa katono omwana wamuwulidde omwana yattiddwa taata yavudde mu mbeera n'akuba omwana paka kuwulira nga akutuse n'akuba n'ebikopo n'amasowaani kamanyiiro gwe ng'omuzadde ng'omulokole gwe nga munnayuganda omuzadde omanyi tulina abantu babiri waliwo obulokole waliwo enkula y'omuzadde n'ebirala wabombuulirira taata yongerako nga gwe eyali yeetaaga eggwanga ng'eyali agenda okuba pulezidenti w'eggwanga watukola bubi abawagizi bo nze nali wakulonda gwe nkyaliwo omukisa gukyaliyo ensonga ey'omwana oyo abantu bajogeddeko bangi n'omusumbalozi oyo yakinyonyodde bulungi nnyo nyinza okugattako katono nnyo bayibuli etugamba okwebuuliriranga kati abantu abasinga bagamba ndi tiimu mwana abana bagamba ndi tiimu taata nze zo tiimu zombi tiimu nfu bwefufulu okay naye nze mpita kwabo nengenda ku bazadde b'omulenzi. Ogenze ku bazadde b'omulenzi ye tiimu gy'okutte gyenjagala okusingako okuwalana ku zombi. Osinga kuwalana famire y'omulenzi? Famire y'omulenzi, taata ne maama. Omulenzi oyo muto ate tumanyi ekibeera ku egyo emyaka. Omulenzi aba avubuse ate n'omuwala tubamanyi okuva ku bawala bwe bayingirira mu ssini ey'okubiri. Era ffe bwe twasomera nga tukimanyi nti ekiraasi esinga obuzibu mu bawala senior 2 ne senior 3. Omubiri gw'aba alaba guliko ebintu by'atategeera. Atandika okumera hips, bannange amabeere gatandika okuvaayo, beauty y'omuwala kwegyo emyaka netandika okufuluma eyaddala, n'omulaba ng'atuukiridde.
kati n'omulenzi naye ate olina omubiri kuba gumubanja adolescence bwe tukiyita gumuddumira okukola kino gumuddumira okukola gumira to discover this banne banyumya kino banne banyumya kiri kati awo maama ne taata balina okuvaayo ne boogera nnyo n'omulenzi okumubuuza ovaawa lwaki okomyewo kiro baana bafa mu Europe bafa nnyo emyaka batambula mu train ne batta bannaabwe ganga killing talina kyamukoze naye emyaka gye gimutuma bekozemu ekikoosi mu Europe mu UK bw'oyingira train nga badde otudde ontegedde ova West Ham ekutwala Victoria ne muyingira ku stage n'olaba nga mu kikooki ky'olituddemu muyingiramu emyaka 17 18 19 ng'olimu wekka bakuadvisinga fuluma. They will kill you for experiment. How does it feel to kill an old black man? Kibikika kitya kati vaamu kati abazadde b'abaana abo era mu Europe mu UK bannaffe abaliyo babobu mpime emyaka gy'abaana baabwe batukamenya emyaka baagala no bakomyawo kuno bakomeko Uganda Uganda bakakaneko naye n'abaana tebakkiriza era bangi babakomyawo wano ne bagenda ku embase ne babaloopa mutusubyaki dadi atusubya UK era batubbo bungeza bagamba okimanya nankera nti omwana bamuzizaayo dda ng'ali awo ayingidde West Ham ng'ayingidde e Croydon gy'obadde obeera. Therefore abazadde tulina okubulirira abaana baffe ebitta n'ebitatta ebintu kifuuka tradition nga tukigenderedde kati omwana bwalusolo gye mpulidde ng'agamba yasulangayo tabeerayo nti abawaka omulenzi gy'ava bo bazadde b'omwana ono b'omulenzi kiki omwana abanyonyola nti alazeewa bayita mu madirisa abalenzi bakola batya olina okubabeerako n'ekyalo kyennyini nti omwana abeerawaawo ekyalo tekyalaga bukambwe bumala bana bali balaba nti naye muwala yali mugezi ng'abagamba ono kazini waffe anko waffe tena bwakiyingiramu okay kati netudda ku kyo mulenzi kati bo abazadde omaliriza ogamba bakolebweki abazadde beebulirire bazadde b'omulenzi. I'm going to preach about it on Sunday. Talk to your children but talk to you. Gwe naawe weeyogere naawe tuulako mu kasondako weebuulirireko nga gwe. Yes, you can go nobanga oyogera bingi naye gwe bw'otuula eyo weebuulirako nogamba naye nze nkoze ogwange omwana ono akola atya avaawo atya bamugobye mu ssomero lino omubuuliridde ntya what do I do to change him ontegedde oba nze ndiko obuzibu waliwo weakness awo. Okay, ekyokuba omwana muvubuka mulenzi obadde ogambye ovudde ku bazadde katuuzize ku mulenzi enzize ku mulenzi omulenzi asobola atya okitandika otya how do you go to taata w'omuwala emyaka egyo batulowooza bulungi balowooza alina amagezi yogenda otya taata w'omuwala nodda mu kisenge maka g'abantu nti akola safaari bwakomawo nga bwe yakomawo be basajja olumusajja gonna nga bamukwatidde mu nyumba ya mukazi ya mukwano gwe okusobola okyogera mu nyumba y'omusajja liyale oyingira otya amaka g'omuntu oli mulenzi anti omuwala si gwe batutte ew'omulenzi naye omulenzi yereese mu maka mu b'omuwala ewaka amugambye taata taliyo akolawa safaari common sense Jennifer akyogera nnyo common sense which is not common among common people bwakomawo nga bwe yakomaweera abalenzi adolescence myaka mizibu nnyo temuweebwa amagezi era muli bagezi bazibu nnyo n'ebimu Kiseka temwamulabako omugenzi yali vice president wa Uganda prime minister yali vice president yasooka kubeera prime minister n'abeera vice president okay n'agamba nti ekituvugisa emmotoka ku speed ennene butalowooza buli lwolowooza nogamba nti katente bweyingira nga omusota gugikanze ng'edduka negwa mu kkubo tedda mabega nti kati akaana bwe kajja nga kagoba omupiira
otandika okulowooza ebintu ebyo kati emmotoka bwejja ng'ekutuse bureeki eyange bwegaana okusiba once you think bw'olowooza ng'okendeza speed naye obutalowooza ogenda bugenzi era kyova olaba kyowa booda gwa mu kkubo nga talowoozezza nti bwebaayo emmotoka ejja bo bakyafa basala busazi n'omugambako n'ayomba ali nakuvumirawo nagwa bwese naye neyegatta mu luyombo naye nakuvuma tewali budde okulowooza tulowooze omulenzi emyaka egyo laava ebanzibu nnyo edda abaana bagiwandikaga ekirala okunenya abaana bukwagalana kwekaza abaana babeera bagalana kwegya emyaka era tukimanyi netwekaze abamu batandika na mu P3 okuwandika love letters nezo zibeera innocent love letters until Lake Victoria runs dry simanyi since till when it does what we innocent love letters ne love feelings for opposite sex etandika to tender age ku 18 omulenzi yabaddeko n'emyaka gya Uganda omuntu aba akuze kati obutalowooza ne bubanga buyingiddemu kakati ensobi zonna zimaze okukolebwa zikoleddwa sayidi zonna mama w'omulenzi teyakola gugwe taata w'omulenzi w'omuwala omulese mu nnyumba at that age bakole balye mulimu yafuna gwa safaari Uganda gy'omanye ey'emirimu atuule abakuume tebalye tebasome gwabeera mu Uganda mwami Ssenkubuge n'amasimu ge bakubira tetwalidde mutowo teyasomye toyeeguddemu kati omusajja afunye omulimu gwa kukola ki safaari tumukole tutya amina wabulira awo kakati awo nebikusobera awo bibeera bikusobera naye kyonna nga kimaze okubaawo nzize eka oguddewo nsanze muwala wange n'omulenzi amwebereka omwana oyo kyabasanga nno nga balina mu kikolwa kyali kyabakukko n'amulabula eyamulabulako kati bw'omusanga tuli mu buntu nga wamukubako nadda noko kumukuba mba nkuba waaki taata yakutunuuliranga n'akusaasira taata n'ayogera naga bino ebigambo bye mbagamba bijja bakumira amanda ku mutwe muve mu maaso omuggo gulalula omwana owuwo ne gumutta n'okumutango n'obugwagwe ne gumutta naye ekigambo tekiva ku mutwe gwa mwana nze kitange yaŋŋambanga nti alinyiikirira omulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka oluvannyuma nakisanga mu bayibuli naye nkyakooti nga kyatalo sirina gyenjamaanyi gakuba mulenzi toyinza mukubako wadde Ssenkubuge tokubangayo mwana wo kibooko gwe pavini gyali akolera nanogenda omubuuzi Jimmy gyali akolera ali Germany asa gyali he's a pilot Hope Kawala katuje emyaka egyo era nsula nsaba olwekyo she's yes to and very beautiful sure obulungi bwa maama we bwonna yabwambadde teyakututteko n'akamu enviiri oba embi wamuwadde enviiri njogera naye ne mugamba okoze kyaki ne musomesa ne mugamba tiyawula ebintu bino yawula love yawula lust yawula infatuation kyokka ne mu love eriyo eros love eriyo agape love eriyo ne plato love ebyo omuzadde w'ematu gaabimanyi tube benkanya nze nasoma abiteeke mu lulwe
mukama bawo mukisa mwenyeneze full figure ndoza kati okakkanye kutaata nti yali mukyamu tubeere bamazima. nina eddembe lyange eriwa endowooza yange. You get me? Ate buli muntu akkirizibwa because Uganda tulina freedom of speech. Semateeka mu kawaayiro constitution y'eggwanga article 17E egamba nti buli munansi wadembe. You get it? 17E buli munansi wadembe. Mukeberekaawo atiko kyegamba saagala mugole tokyusa kungeri ono Jennifer mukambwe ndekoze naye emyaka ebiri ne common sense ye ekomawo mangu nnyo. Yayinza omukuba oluyisi mugane naye ayinza okubogola ebibogolo bibiri okufunira obugenda. Sure. Ontegedde mumanyi common sense ye ekomawo mangu nnyo nakakali mu nviiri oba yena atambula n'agenda. Ontegedde sebo wenayinza okuyomba n'ayomba nnyo. Nze wano waliwo ekyantuukako neŋŋamba nti amagezi etemaiti waliwo abeera nga wankyogere nja kukyogera waliwo abeera nga bamuwadde protection ye nga nobuwawaatira abulina nolaba oli nga amwesimbyemu nomanya nti agenda kukuba wakiri mu bbanga n'atambula pramuzi n'avaawo. Taata w'omuwala bw'osanze n'omulenzi muzi n'omukuba n'atandika okutiriika omusaayi n'omukuba bulooka whatever it is n'omukuba nolaba nga takyasa neiba bwe batandikira okuvaayo mujje mututaasa ne basa amadirisa busungu bwangeri kyobwo. Ono Jennifer akugamba nti atabuka akulimba mumanyi kuba nakyo nkyogere waliwo abaamukuba and she did react. waliwo abaamukuba capacity ng'agirina to retaliate. She did not. Oyo ye muntu kubanga kakati ye amanyira to arouse debate naye deep down okuba omuntu oluyi waliwo abantu bamunyiiza n'aleeta omukozi amuwadde sente ze n'amugamba yantamire anviire ajja kunkozesa ensobi. Waliwo ennamulabe ennaku ezo ng'ayomba n'abantu n'atulika omulundi gumu n'aseka gwe mmanyi oyo. Omutuufu yaliwa omwana oyo omulenzi agambye oli tiimu taata lwaki oli tiimu taata? Njagala onkwate bulungi. Okusookera ddala nga newankubadde nti buli muntu alina eddembe okuwa endowooza ye era nga okkirizibwa naye bwe tudda mu reality abazadde tusigala bazadde ate abaana bwe bwakabaka bwa Katonda. Era Bayibuli etugamba nti mubaleke bajje gye ndi. Amazima gali tewala tayagala mwana we era tewala tayagaliza mwana we kirungi. Abazadde abamu balaba n'abasajja abagagga oli n'alowooza nti omwana we maybe gw'anaafumbirwa naye Katonda aba alina kyateeseteese kubanga buli muntu Katonda amutondera olubiriizi lwe. Bwe tudda mu reality ne tudda ku baana blaminga ba neighbors nga oli muzadde ne bakuba omwana w'omuntu n'akaaba even free. I think there was a 5 hours njijjamu eddirisa luggi ki olunema okumenya. Ekyokunyiga kya buntu tulina oyiga ocontrolling obusungu. The end of the day omwana era alina okula afumbirwe. Kati omwana omukubye ekikolimo ekyobwannamwandu omukubye ekikolimo ne psychologically ye kennyini n'okwagala be baana bawulira abaana batta basajja
abatalina kwagala kwonna talina feelings ku muntu bwe yali ayagala bamutta bubi bamuttirako. Secondly, omwana w'omuntu gwesse omusaayi gwe tegugenda kukomaawo ne famire eyo terisirika. Bw'oyinza obutakiraba waliwo ebintu ebirondoola abantu nga bijjira mu nnyiriri ezo. Watta omwana w'omuntu kyova olaba nga muwala wasse omuntu naye. Yes, kyova olaba bagamba nti maybe ne taata yawasa mama w'oyo omwana eyavuddeko okuttisa omulenzi nga naye emyaka gya tetumanyi bulungi biziyinza okubeera ebigambo by'abantu. So mbuleminga ba neighbors bonna era bwe mbakwakwata nsookera ku ba neighbors nenzirako oyo defense ayogera nnyonnyola oyo saagala nina ebimukwasa mutwalo. Buli muntu ali mu kamera mukwata wali gwe nalabya nnyonnyola ennyo mbu nazze nensanga ate ensire oyo mukwatira mwarestingirawo immediately. Lwaki tobakwata naye? Waliwo ebintu byewerekereza by then ate sigenda kwogera ku nsonga eyo. Waliwo ensonga, waliwo pain. Ndi muzadda mwe mother manyi obulumi bw'omwana yenna. Omwana asigala mwana, buli mwana yenna bw'omulaba owuwo n'ow'omulala kyoyagaliza omwana we abeere ekirungi n'ow'omulala mwagalize nga abeere obulungi. Bw'oyagala omwana we abeere mulamu n'ow'omulala muleke nga mulamu. Nga newankubadde timulimu abaana ab'effujjo. Tewali azaala mwana ng'ayagala abeere wa ffujjo. Tewali azaala mwana mubbi ng'ayagala abeere mubbi. Ffenna bitusobako era bitulemerera. Munnemerera etya nti otudde n'omwana oyogedde naye agaanye owulira. Omwana omunyonyodde va mu nnyumba eyo n'agaana. Abazadde bangi nnyo mwenna abali eyo musanga abaana ba neighbor nga bamugaanayo ng'agenze kulaba TV nga ne wakala eseewo ennene ennyo esinga eri entono naye nga ali mu ba neighbor. N'olwekyo humanity erina okukomawo mu bantu. Okkiriza nti omuntu asobola okusunguwala n'akola ekitazze kati nga bw'olabye taata oyo. Yes, ekyokunyiga kya buntu naye obusungu mu bulamu bwonna olina okumanya obusungu bukomeza luddawa. Kyova olaba nti Yesu bwe yajja Petero yajja n'abantu abalyamu Yesu olukwe. Naye Yesu yamanya nti bagenda mutta. Naye era abagoberezi ba Yesu babasalako okutu ye yazzaako okuzza. Tulina okuyiga humanity. Community tubedde mu community tuwangaliddemu tutya. Kyova olaba nti ebyala bimu bisanga ng'abaana owawana yafumbirwa wawali yafumbirwa owawano yawasa owagundi. Community ng'eri awo ng'ekola akaalo kamu nga ya famire emu nga bali awo ng'omuluka mulamba gwaliko abajjajja aba abantu bedda basalanga n'emikago gwalinga musaayi. Tulina okuzza mu community humanity. Bwe tugikomyawo mukkirize mugane nti buli muntu yeetaaga munne era omwana abadde ajja kkula afumbirwe togenda kwewasiza mwana wo. Naye kati gwe fulaawa naawe ze myaka 18. No matter what. Njagala akifeeling nga I know. Njagala okifeeling. Oba oli awo. Nja kumusanga ekyokumuta si ye solution. Nga devil komwaze mwa. Listen to me. No matter what. Oba ani yazze. Oba bajja omungi ennyo. Oli wenkola enkadde yazze. I don't care lwa nsonga ki. Singa nakuba bajjo ne muto oba devicom. Ngenda misinga flower nga nekwese. First ezo nze badde ngendo muwa even love gye njagala nnyo kuba mwagala nnyo. Sigenda kuddamu kuba nayo. Esawa yo taata ne waba badde agala nnyo muwala we takyasoma wadde akagati ak'ekikulu. Tamanyi naye bafaana wadde be basuze abaana be bate baana abi. You get me? I get it. No rich humanity. Mu buli kintu kyokola sooka okufumintiriza nabagamba nti success and fair based on reason and reality. Thank you. Katabo ka James Chigono. Because reason as the world masterpiece. Toyina kyogenda kuŋŋamba mu byonna kulembeza okufumintiriza. Nja kusanga omuntu musanze yes. Ekyokumutta si ye solution. Because ne when namutta sigenda sigaza mirembe. Sigenda sigala nga ndabirira ato wange gwe njagala ennyo. Wali onyizeeko? Nyiga nnyo. Wali okubye ku muntu? Nkubira ddala nze ndi mulwanyi. Ndi boxer first of all. Anyaga tutandika kunnimba. Tukube tugwatemu. Ja boxer wo. It's okay. Ayambale. Jambala. Nzate nkuba nkalu. Kuba nkalu. Nkuweerawo. Jab. Ate boxer tabula. Enyimira yokka. Enkwata futu waka yekka. Ekigere kisimbye bulungi. Yabale. Mbala waggulu. Gombale wansi. Sibirwamu. Manyi. Boxer ombala ku footwork ni wano. Oli mubi nnyo. Ndi muzibu.
Bobo yaga nyimirira no problem. Nkuyimire mu bantu Nkuwamu. Mukubi naye takuba. Nkuwamu. Mboli mukubi naye tokuba. Abantu olekera mubalekere. Nkuwemu. Alwaki owamunzi. Nze abankuba nakwata omusajja bwenti. Kyekibuzo kyembadde nje nga bakubanga bakukuba. Bokisano. Nze akasajja kankuba nenkakwata. Bwe nakakwata nga ndaba ngenda kakasuka nga luku. Ne nkugambye okufumiintiza kyekyomuwendo ekisingayo. Natunuulira we nanyimidde naye we yamirira nali ku lusozi nga waliwo omwala. Nagira be trench. Omwala eyo ng'omunene ennyo ate guli sharp guno gutema. Nga either bwe musukuma afa oba nze okufa okukola mada. Second, either nze okufa oba yokola ki? Oba okufa ababiri. Secondly, nali waggulu eno nga mu byonna tetusobola kwambuka okuleka okwesika nga tuddawa wansi mu mwala. So nasalawo okukola ki? N'osonyiwa busonyi ekitabo. Era ondaba nti sazaayo nani nsobola nze kati kankuwulire tosobola kunkuba nsobola okuwandulira amalusu ne mbasa okusobola nsobola okuyola enfufu n'engikuyiira nsobola okulumaluma wenna amatula amanyindo n'embiwanda nga nnuma kimu ngamu nsobola okukwata obukwasi mu nnyindo bwoti noziira nsobola okukwata mu liiso okukwate wasoma ebintu ebitta byonna nsobola okukwata mu liiso ne mu nnyindo n'okwata ne mu nnyindo kuba olugalo mu nnyindo oluwulira nga enema naye byonna kati byogerako byogere anti kati goyagala okukozesa mind yennafu onkozese obumenyi bw'amateeka saaliyo anti gowoŋŋamba nti no problem gye tulina wano mu Uganda sometimes n'abavubuka abakyokoza abasirikale yobona nga obumenyi bw'amateeka bungi agenda la musirikale namugamba emundu tekuba teri mu masasi tekola ki n'olumba wasa kyuliko etukubemu tufeemu simanyi extremely happy olumba omusajja w'amafuta nga gwolabanga ekimundu kye psychologically ebyo biretedde abantu bakuba ne bafiirwa n'obulamu kati gwe onsindiikiriza abantu bangi batusookoza nayagala okwepima muno omutunuulira nga tojja muleka waggulu nakwata omuvubuka ng'ali dry talya nga n'omubiri omuntu atalya oba omusaayi ogulatambula omulaba skin eno eraga body language eyogera ne body language psychologically muyiga okusoma ebintu ebimu ebyo osobola obyemanyiza nti ndabye omuntu abadde muyala abadde atya abadde ajja kunfiira mu ngalo waliwo omuntu psychologically ng'osoma omuntu bwoti kati nga ffe abamanyi nkutunulira ne mmanya nti oli mu kutya opanikinga olina something wrong newaka nsobola olaba omwana akoze omusango n'atagukoze neneegana gye yeegaanamu wasoma psychology amwe mother tuwangalya amwe mother katonda ekyo waliwo ebintu by'olina okumanya nti katonda yabigaba kiringa mu bulamu bw'omuntu waliwo eddembe ly'omuntu eryamuweebwa nga katonda yalimuwa nga ne gavumenti erivunaanyizibwako even omusibe akoze mada aba n'eddembe ery'enkomeredde lyeyazaalibwa nalyo ng'omuntu exactly era ne musemateeka mu ekiri so psychologically yiga okusoma omuntu nsobola okulaba nenkulaba ng'otidde n'osaasira nenkubala ate nkubala nsobola okubala omuswa gwe nina okukuba gune webaka ntandise kati ate kunimba fulu ate mwe boxa manyi we nina problem gyolina bannayuganda obuwakanyi bwamwe bayetedde ebizibu zigambe twambale giravuzi nkuweramu bwereere nsobola okuwamu njagala ono it's okay muweramu bwereere muweramu bwereere kyoba olamunyomanyoma obuvubuka obutono bakasajja babiki kati bw'omusomamu ono alya nkuwonye byonna ate ne Jennifer bw'akyogedde agamba nti kyoyagaliza omwana wo kyagaliza n'omulala egeza waliwo mistakes era mmaliriza n'olunyiriri olw'Amatayo essula y'omusanvu olunyiriri olusooka n'olwokubiri wagamba teosaliranga munno musango andisomere ddala nga bwe luli tosaliranga munno musango oleme gwe okusalirwa temusalanga musango muleme okusalirwa kubanga omusango gwe musala guli basalirwa nammwe era ekigera kyemugereramu ekyo kyemuligererwa nammwe tetuyinza kumanya kyabaddewo wakati w'omulenzi omuvubuka yabadde mu nnyumba kyabaddewo nga obusungu tebamulinaako oluganda nti mugenyi naye nga amulinako oluganda omuntu abeera ne muwalawo olwera oluganda luba luzze
leka nyabe Mr. Fena tetukulide mu family zaffe Oluganda teruvako oyo mwana wa tato waweka ensi fenna etugabana bwe tumala okuzaalibwa ne tujja ku nsi tubeera bitonde bya Katonda osanga woyingira n'okugeza tosanga nga bakuba omubbi n'ogamba nti mumuleke tosanga nga bakuba omubbi anti naffe ak'obuntu kalaze bwe tudda mu reality n'omwana alina omusango omwana w'omuwala omuto gw'omanyi nti muto oba mbeerera esoma yatandika dde okweta emikwano agikweke mu nyumba. That is the first suspect. Ani yaleeta ani yawaani permission eyingira no. Listen, no, excuse me. Ani yaleeta waki yajja omuvubuka yajja n'abatiisa Nurudini sagala kuyingira kuyingira first suspect ye mwana yaleeta omusajja ewaka. Yes. Yajja omulenzi yajja atya yayingira mu nyumba z'abalala yayita ku nyumba omulenzi yamubuza naye ng'ekisenga obukulu temusalira nga banna mu misango mulema okusalira. That is it. Okay. There we go. Suspect muwala atomfiirako tomfiirako suspect muwala yaleeta omulenzi alita ku nyumba ngeka ayingire omuwala wabamanyi mwana muto asomesa tamusiriza ensonga muziwulidde bulungi. SPD Jennifer Fulfiga Nakangubi bonna bakyamu taata yakuza omwana mukyamu ne maama yakuza mutabani we mukyamu muwala wooli yaleeta omulenzi waka nga akimanyi maka ga kitaawe. That is one. Omulenzi yagenda nayingira mu nyumba ya famire yatakiza kuyingira nakolera. That is two. Bonna abazadde taata w'omuwala mukyamu n'omuwala mukyamu taata w'omulenzi mukyamu mama w'omulenzi mukyamu wadde single mother n'omwana mukyamu. That is it. Tetusala musango tuleme okusalirwa. Full stop. Muleke Katonda balamu. Okay, very good. Kati nnabanampa mpunzika mumbulira show yaffe etandika kubanga abantu babadde bagirinze nnyo soroti tutandika tukoyo okulinda tutandika ngenda kuza omwezi 2 Macho natandika nga 2 tuli mu kweteekateeka tuli mu kwewawula owulira tutereza oluzungu tutereza oluswayiri tutereza current affairs tubadde tumanyi biri munsi tusitadinga lwaki Jennifer batwala mu movement nga kuliko ne ba MP ekigenda mu maaso kamba ekibingi nnyo tukyadiscussinga tukyayiga twetegeka tujje tulinga kabiri. Jennifer Fulfiga kipya kikyojja nakyo kuluma ebipya bingi because I'm a graduate right now. That is one. Two, nebaza Katonda nti no. First of all njagala kwongereza ku Muzeeyi Ssenkubu kyayogedde ffe tetuwumulangako because okubeera ku so tuliko nga abaweereza ba Mukama twajja kuweeza tetuli wano bakozi tuli mu kuweereza Mukama n'okutambuza enjiri ya Katonda nga bw'olina okutambula. Era Omusumba Rosias Bujinga abeerako Monday to Sunday ku SOT TV kubeerako pastors hour kuliko lunch hour kuliko Sunday service ebeerako exactly. So programs kweziri nnyingi nnyo era zibeerako era so tejjangako. Then ffe olw'ebigwa embeera gye tutambuliramu maybe twabulamu naye ate tetwabula zaali nteekateeka za Katonda twalina be tulina okuluŋŋamya era Muzeeyi Ssenkubu mwamula mu Nakaseke y'omu ku bajjayo obuwanguzi right now NRM yegiriisa mu Nakaseke oba abantu ne mu Nakasongola you get nange mulaba mbadde mu kampeni za Mukama wange bonna buweereza bwa Katonda kuba tusigala tukuuma peace mu ggwanga. Ate era ekira kyekimu neebaza Omusumba Rosias Bujinga okubanga yali yanzayo before okusoma. Abantu abamu balowooza aganda ba mu class batandika no bwe najja kusobola ti Musumba ndamu future nene nanzizaayo ku ssomero naliyo nga nsoma era mwebaza nnyo nebaza omukulu akulira UCC Mwami Nyombitembo ne Mr. Kaggwa nebaza mama makula Susan makula ga Musumba Rosias Bujinga muwomya nebaza nebaweereza bannange nadaba producer baffe nebaza Prince Apple nebaza Matumbwe nebaza Moses Kajangu nebaza Uncle Solomon Ato Salongo. There are many abantu bensobola okwebaza Party Africa Mr. Mwebe Jamo Mr. Mwebe ne mukwano gw'ennyo gwali otute ku police Mr. Lumu ne Mr. Lumu. So nebaza abaana betuweereza Omusumba Rosias Bujinga tukozemu omulimu okulaba ne Muzeeyi Ssenkubu
abantu abasinga banda bane Muzeeyi Ssenkubwe bagamba na Ssenkubwe alonda Furufiga okukola naye because temumanyi era Mwami Ssenkubwe baganda omusajja ono digiri zonna zeyasoka exactly abantu ekinewunyisa abantu abasinga okukyogera bonna bayise mikono gya Muzeeyi Ssenkubwe nga bamu bajja tebasaanidde ye n'abagamba kasita yakulaba naye n'amuvaako n'amanya alabika Muzeeyi Ssenkubwe era yalekeraawo okutigira oyo ogamba Uncle John Ssegawa mulala Mr. Abdix mulala bonna abo boyogerako bayita mikono gya Muzeeyi Ssenkubwe Bible eyogera bonna Abitex okutandika productions yakikopa ku Pride Productions International era bagenda ne bayita ba promoters ne batayita Mwami Kibuka ne ng'abanna abantu nga beerabira bannaabo ife tuli bantu bonna bayise mu ngalo zaffe ekirala nga Muzeeyi Ssenkubwe ayogedde ekisookera ddala waliwo omwami omu gwenja okwogerako nyinza obutamwatwala linnya olw'okumulekera eddembe yavaako ku seeti n'agamba tatwana ng'ataasoma ensi zeetambula nnaku ntono nnyo ndowooza Katonda yali ayagala kumwaga bwakabaka bwe Bayibuli eyogera mu Bakolinsi egamba nti Katonda asitula abo gwe boonyooma n'abakozesa okulaga abayita abagezigezi bigambo bya Bayibuli ekyogera kato omwami oyo yatuvaako ku seeti ya TVM naga atakwana ng'ataasoma naye embeera we zeetambula yannoonyanko ng'ayagala kulaba bakama bange ne mutwala mu maaso ga mukama wange omunene mu ggwanga lino emirundi 3 nga musabira mulimu tumumanyi tumutegedde era olumu nagenda naye nonunga ngenda mukukuza mbadde nzija nkugambye njagala muwo bwala disera bimukulwana ndabe nga akola ki kubanga ba RDCs right now babatadde ku milioni 10 na meka so n'olwekyo nti nno olaba nti yimuka ku seti essaawa ya leero essimu zenfuna n'akalembereza kayina nze n'olwekyo Katonda yes so Katonda ayina ebiseera ebimu aba ayolesa bwakabaka bwe ate buli kintu akikolera mu budde okusigala nga abalaga amaanyi ge era nange okundeeta okukola ne Muzeeyi Ssenkubwe ayina kyalaga abantu Yesu bwe yali atambula bagenda mu nnyumba ya Yakobo okola ekijjulo ky'okuyitako waliwo malaaya yajja emugoberera malaaya eyo abantu bangi bagamba Yesu batandika omukayanya nti aleka si mwana wa Katonda kubanga singa badde mwana wa Katonda ndebe nti ono malaaya tasaanidde Yesu n'abagamba kiki ekibaleetera okwalowoozesa nti ono mukyamu nnyo n'abagamba nti mwenna abasinza abatudde wano kayingirira mu nnyumba eyo temunnampa wadde amazzi aganaaba engalo naye nno laba ye anaazizza n'amaziga ge n'ankaza n'enviiri ze n'olwekyo abasinze mwenna mu kuwaayo Yesu yayogera ku mukazi yawaayo eppeesa n'abagamba nti ono atodde eppeesa lye n'awaayo kwegamba muleke ku challenginga bitonde bya Katonda n'okwisaliranga omusango osanga buzibu ki ate nga nandisanze buzibu ki Jennifer yatera okukyogera yennyini nti okumutegeera olina kubanga otegeera okumutegeera olina kubanga otegeera nnyo kasita omutegeera buli kimu kibeera kibikandinga very easy bwe tubeera ku seeti okwo turepresentinga abantu banjawulo ontegedde amagezi galina wegamiitinga naye nze enjogera ne kiraasi endala naye nayogera ne kiraasi endala debate waliwo lwajja nambuza ekigambo lwemama mukayana nakubuza ekimu nomugambo onsinze nga gobadde tonakirowoozaako from that perspective nga perspective eyiyo eyabalowooza nti oli mugezi nnyo obadde oli mu kikyamu perspective eya common man's view nga ye mutuufu kati balance of forces eyo eri spectacular okusanga the balance between Bassenkubwe ne Bafulufiga ate ekyewunyisa ye ayogera na bonna nze sinza agenda nenjogera naye Bageto Kids ontegedde bwe batuyita mu lukiŋŋaana nsirika busirisi naye bw'abasanga ayogera nabo bw'asanga abasindika ebigaali ayogera nabo bw'asanga abalooya ayogera nabo bw'asanga ba military generals ayogera nabo bw'asanga ba presidents she's an advisor mukama kumpi amen